mazima ngenda waka sigenda sobola kukola. Bino bye wangamba nti nno bakuleka n'obeera bwerere ekiro. Tobimbuulidde. Kati wano bakasitoma nga bazze. I think oba olina oba okwo tukuyite kutengula. Olina okwejjamu engoye otengula oli ndowooza asobole okulaba amangu. Kati oli banna ebintu bya Dubai. Dia. Nga kasitoma oluyingira bw'ati mu kizimbe ng'ojjamu engoye nga te waliwo n'abantu abalala. Anti bonna bamanyi kiri wali ekikolebwawo bo bakimanyi. Kati gwonga omupusi kati ogenda otya nga tompadde yadde 10 n'ayita mikwano gye giri ebweru baakubira ne bamuwa abawala abajja eno. N'amukubira n'amugamba gye. Kati oli mu kujja yali ndowooza ono yamugamba ajja nzikakkanye nsobole okukola ki? Okukola. Mwampitiremu embeera weekola ki? Bwetambula. Nti yes n'oba obadde tomanyi Bwamalaaya naye obuyiga. Obitegeera. Obiyiga. Ne bambuuza tozaalangako. Ne bagamba nazaala naye saali mu bwenzi, saali mu kwetunda. Ne bangamba kati ng'omusajja oyo yakkozesa ne bano we bakola ki? Bwe bakozesa. Ne mugamba naye oli yali omu. Naye bano basajja gw'omanyi gw'otamanyi gw'olaba ala just yabeerawo bubeezi tugambe nga supervisor alabe omusajja akukwasa atya kuba oli omuwala yamugamba omugongo gunnuma I'm bleeding namugamba ebyo bibaawo gumumaleyo sente zange ofulume ebweru. Yamugamba atya? Ebyo bibaawo. Yamugamba nti ableedinga nga bamukozesezza bubi. Omusajja bakuba n'okkuba abasajja nga bakubira kyate n'akwata enviiri ng'ayagala okola kale ye oba muli awulira byayagala n'akuyisa. Kati ng'akuwa ennamba y'essimu n'agamba my friend how are you I'm good. Kuba n'ebbwa lyange baadde balirabaako basinga kutya ebbwa nze ate kyekyanyambye endowooza nga bwakulaba n'ebbwa agamba ono sijja kwebaka naye nga newaba yamusasudde amugamba sente zange kola ki zinzirize pozi ng'oli omuwala ali free talina musajja gwali naye. Kati omuwala oyo mukozesa oyo omwami we yagenda mukyala n'atabuka yali amanyi omwami azze kukola ki kozesa nze kuba yali asuubiza okukola ki okudda. Ne mugamba omwami ndooza buli musajja ajja wano amanyi kikyayagala era akimanyi kyekiri wano eno kyemukolerawo aba yeesalirawo. Kati oli okambwalira bwabwerere kuba omwami ye yakoze eki ye yasazeewo. Ne mugamba n'ekiranze bino sigenda bisobola bikola nyamba onzize ewaka n'agamba eki pozi ng'ompadde $16,000. Kati ekyasinga otutabula yali musajja oyo omweru eyajja. Kati eyajja nze ne munyumiza story yange ne mugamba nze wano omukyala yantomezza sibyagala kati ndowooza muli n'awulira nga ngenda muttira ki akatale. Okay, abalungi abatulaba wano ku HK Media manya n'eddoboozi nze Hadija Kigoziga bulijjo kutusaako ebyo byeyagala olaba mu bulamu bw'omukyala mwetulabira ku bulamu obukwatagana ku mukyala. Tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasifu okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu kubangula abaana babarista ab'amaanyi koza ate n'omwami omu gwe tutambula naye abeera Saalongo Lukwata onaakugamba nti akuvumula endwadde zonna omala kulabako n'olyoka osasula. Abalaba story yaffe last week omukyala yankubira essimu ng'agamba nti ali mu Dubai bamukwatiddeyo okukola Bwamalaaya ate Katonda yamusaasidde n'amala n'akomawo ku butaka. So ali ready okubeera ng'atubuuliramu gwe wenna omuwala ali eyo nga wali agadde okugenda e Dubai wali agadde okugenda mu nsi yonna naye nga tomanyi kyakukola. Eno ye video gye weetaaga okubeera ng'olaba abaana abaagala okugenda okukuba ekyeyo mukitegere nti si byangu. Nammwe abakozesa abaana Obwamalaaya omwana mubuulire ategeere sacha tofuna bizibu nga bino abaana bagenda kuvaayo ku media bajje babaanike muswalire obwerera ate nga tukkiriza nti nammwe mulina famire zammwe mulina ensonga zammwe lwaki mukola ebintu ng'ebyo. So nze nteesa ng'omuntu yadde nga tetunagenda mu show nti gwe mukama w'omuwala ono gwe tunaatera okulaba dia bw'obeera ng'oyagala kutwala mwana Dubai omwana mumunnyonnyola ekyagenda okukola ave wano eno ng'ali sure nti ngenda kukola Bwamalaaya nti ngenda kukola bwa housemaid
ffenna tuyise mu mbeera efaananako bwetyo bantu bangi mulimbiddwa. Anyway, saagala kutandika na busungu omwana akamwe platform abeere ng'atunnyonnyola ki ekyabaddeyo sayinza okulaba naye yogerako nnyo kuba wano wetutudde munaayi boodi ya mmotoka babbulooka bangi nange okusanga nnyabo wankubira essimu ng'oli mu mazzi gange okaaba naye nagezaako nagezaako ate simanyi ngeri gye wankwatamu kuba nze sitera kuddamu messages ensonga sinti mba saagala kuddamu naye omwana agenda n'akulikodingira vidiyo n'akulikodingira eddakiika nga 10 kati really ondikodingidde eddakiika 10 olina ekizibu naye siina nawe ntandikira kuwuliriza lwa nsonga nti nange ng'omuntu mbeera bize tuuka ewaka ng'okooye okitegeera naye simanyi ngeri gye naddamu messages zo simanyi ngeri gye nawulirizaamu messages zo however nebere message eri abaana bonna abansindikira message nti oyinza okuba weetaaga obuyambi bwange ne sikuddamu lwa nsonga olumu mbeera bize so bwe mba sikuzeemu nnemeraako ddamu onsindikire ka message. Okay, so amanya n'eddoboozi manyanze Nagujja Farida naye njagala oyogereko nnyo wabula nze simanyi oba nkufuna kubanga nze engeri gye mpulira abasajja ba wano nga baleekaana anti kateekeko wano waggulugulu kumpi n'omumwabo mpulira mbeera siri sure nti ddala nkufuna nze Nagujja Farida. Okay, oyina emyaka emeka? 23 ng'oli mwana muto nnyo ndowooza nakeero kakaalukana wakeero kakaalukana. Okay, so kati obulamu bwo butambula butya tuweekokko ka background akakukwatako gwe ng'omuntu okutuuka okujja okutuuka mu Dubai gye weesanze? Nga sinnabagenda Dubai nasooka mu Iraq. Wasooka mu Iraq? Ani yakutwala Iraq? Iraq wabeerayo bameedi? Wabeerayo abantu? Waliyo Abannayuganda? Gye bali bangi. Abatali basirikale? Lwakuba abaana batyayo buti naye ng'abantu gye bali abakola mu buyumba n'abakola wabweru. N'abakola wabweru. Wayitawo okugendayo mu agency? Era nayitira ku muntu. Wayitira ku muntu. Ebintu byo bya muntu. Olina okwegendereza abantu kubanga munayo ebintu by'abantu. Si byangu. Ya, si byangu. Era mu Iraq wali okolangaani? Nali housemaid. Wali housemaid. Obwa housemaid bwa Iraq butambula buti? Tebwali bubi okujjako famire mwalimu abantu babiri abantulugunyanga naye ng'ewakati waali wabi twali tukwatagana bulungi. Contracts za Iraq zibeera zitya? Zibeera nga bwe tulaba ez'ekkati oba ez'e Dubai? Era nayo myaka 2. Basasula batya? Kati abeera mu kiyumba bakuwa nusu $3 kati oba ozizizamu eno ndowooza kakadde nga kamu. Okay. So kati wakoleranga $3 ng'oli mu Iraq ke kakadde kamu akawano. Ezo sente tezibeera mbi lwa nsonga abantu abamu abali e Dubai abali e Qatar waliwo n'abakolera ensanvu waliyo n'abakolera 8 naye nga embeera eri etya embeera y'obudde eri etya Abannayuganda babayisa batya waliyo okusosola? Batwennyalira ddala. Babennyala ate nga mmwe mubakolera? Ddala nga w'okiwulira kati ndowooza kiri kibali mu musaayi bonga ekyokusosola abantu. Okay. Kuba buli mweru waali tayagala muddugavu batini nnyo ebeera chance ofuna family ng'ekola ki ng'ekwagala. Kati wavaayo otya contract weyaggwako they laid you off just like that? Nedda. Oba mwasikamu ku muguwa? Era gwali kulwana mwagusika? Ne sente zange ne bazitwala kuba nakomawo sirina kye nnina. Are you for real? Yes. Baali bamaze ebbanga kina tebakusasula? Batwala sente za myezi 6. Baamala emyezi egyo gyonna 6 nga tebakusasula? Bali tebazinsasula kati olwabagamba ngenda omwami n'ampa ssente olwamala okunkiriyalinga bulungi omukyala n'aŋŋamba bantwala ku corona test PCR nayita mikwano gye ne gijja ewaka kati nze mukulowooza kwange nali manyi balina party as friends kati saafaayo n'anfulumyamu n'ampa driver okugenda okudda okuva mu ddwaliro ng'obwongo tobutadde ku ssente omanyi nti oli mu kifo kituufu kuba abadde takikolanga ebyokuyomba tubadde yesi tuyomba ng'ayinza okugamba kasita omunyega ku kyokugenda kwa contract yali yaggwako nga wateekawo embeera n'omugamba itoke kale kanyongereyo omwezi
wayongerayo maaso emyezi ng'ebiri kuba we natuuka tebantwalirawo nasookera ku ofiisi korona nankwata nga kale twaliwo bawala bangi twaliwo nga 24 ku ofiisi bajja batwala omu naye era nabyo biringa byakwetunda kasitoma wazze nga babayita mu ruumu nga mujjamu modola mumaaki nga gwasimye ndowooza amododde obulungi gwatwala ate nga bakutwala mu nnyumba nga weemodola oti kati nange nali ndyawo zalisanga 7-8 ogw'ekiro ne bajja nange nefuna chance ne bakola ki ne bangula ne bantuusa family teyali mbi kuba ndowooza omukyala omumaka samusangawo yali Dubai yali mu vacation nasangawo bakamwana n'omwami w'ewaka nentandika okukola waliwo omuwala gwe nasangawo naye nga ye amazeeko yali wa Ethiopia ng'agenda yali abulayo emyezi 6 we nayingiramu eyo ennyumba ne bangaba mu nju endala bo ngaba banguze era ne malayo emyezi 6 eri emyezi egyo 6 nagyo gyali gya bugubi kuba ogwasooka yansanga nnongoosa nankuba omwana wawaka omukyala wawaka ngakubira ki ngakuwa nsonga ki like kale kuba woba otuusa eri oluwalabu tetulumanyi kati kibeerera kyangu okuŋŋamba mu luzungu ate naye yali tamanyi luzungu ng'alina otuvuunulira ali waggulu ku fuleye esembayo waggulu yalina okuvaayo erina so kati yakugamba n'awulira obusungu najja n'akulipula ndowooza saagadde kukola kya ne mukuba n'okuba omuwalabu diyo olw'obusungu kuba obusungu ng'olina bungi ne gye wabadde Dubai wakubye abantu saagala kunnyooma ola ndi mwavu naye kale neewa ekitiibwa n'omuntu gwe ndi naye n'omuwa ekitiibwa okay kati we nalwana naye kale ekyewunyisa teyaloopa ate nga nze namukubye kuba ye yasooka okunkuba nali nje ne sabbuuni yategeera ensobi ye kati yakomawo okuva mu ddwaliro naŋŋamba nkooye ne bankomyawo eno mu nju eyasooka neeno mu nju eyasooka nali saagala kuba omwami wewaka yali amusumbuwa ng'ayagala kukwata ng'agamba ayagala mbeere mukazi we wakubiri ate ng'alina omukyala ewaka nga saagalawo kati eri n'ekyangambagamba banzize wawaka already emyezi 6 nali nkoze eki ogimazeeko probation ne bagamba tebalina ssente zinziza waka unless nga banziza gye banzija kuba ne bali yali like a family friend bali be bampaayo kati ne bano balina okukola ki okunkomyawo nenkomaawo ndoza namalawo wiiki nga 2 omuwala yaliwo n'akola ki n'agenda nesigalawo nzekka naye nga buli okwebaka rumu olina ogiteekako ekitanda anti bajjamu ebisumuluzo ekisumuluzo bakulekeramu kimu ndowooza ebirala babeera nabyo obeera webasawa akukonkona nesawa zitali za kukola nombuuza oyagala kimbu jangu ontegekere kyayi ate nga mukyala we gyali kuba nze baŋŋaana ofumba nali sifumba nga omukyala ne bakamwana be bafumba naye nagenda olaba ntaddeko nnyo embeera ne mugaa ngenda muloope wa mukyala we naŋŋamba sikigeza bagenda kunzita sijja kuddawa waka neŋŋuma kati nali nkyali awo ate ne mutabani we ne yeegattako ne bafuuka bantu babiri bamama bammwe baba nazoolweza kuba mala obba nazoolweza ate ne lubabonyaabonya mu dduniya simanyi naye lukubonyebonye ku muntu omutuufu alina gyakutwala naye just oli ayagala kukozesaako akulekaawo kati kale neefuna kye neekwasa ne mbaga mwana wange mulwadde njagala kudda waka kyamuluma nnyo naŋŋamba nedda tojja kgenda lindako omwana atisti mpeerezayo ssente bakole ki bamujjanjabe neŋŋamba mama wange naye mulwadde teri agenda bajjanjaba bonna nga bali ku kitanda naŋŋamba itsoke kale genda naye okomawo koze yes ngenda kukomawo naye ng'omukyala ye muli takyagala embeera yali atandise ogirabamu nga mutabani we ne bbaawe babeerawo wansi sikola nga bagenda mu ruumu yo beereeyo nga yali mutegeevu naye nga ate kale mutegeevu akitegedde naye ate obusungu ng'alina bungi agamba nze nkola ki gwobeekwanira oba seddiyo singa kati
ebyo byonna nendooza ne biggwawo n'akkiriza ngende ewaka ne banfulumyamu ku PCR kumbe yali mu ddiiru ne driver yanneetooloozanga just bwetoolooza nga they are buying time to check my things nga balowooza mulimu ebyabwe eri ensawo era mwe mwali ne ssente kuba yali mpya ekyali nsiiringe bulungi nenteekamu ssente zange kuba gye nali ngenda okukomawo nayo nga nkutte nagenda okudda nga ebintu byange babifulumizza nga bakutwala ku kisaawe tebantwala na ku kisaawe yanvuga nazijjanga we nali nkolera kati ng'omuntu wakujjano nakuvuga mpaka Masaka otyo nakusuula eyo ne banzigalira mu ruumu driver n'addayo ne bakugalira mu ruumu yes nga tebampadde essimu tebampadde ekite ne bandeka eyo lindako mu ruumu eno gye bakugalira mu ruumu gye bakugalira yali ruumu ki yali nnyumba yaani like an office I think about an office that you knew about? No, I didn't. Kubanga gwali mulundi gwange ogusoose ogenda yeeyo kuba nali simanyi okuba yanvugira essaawa nga 2 mu kkubo ekitegeeza nga wala ebintu byange baali babimuteereddemu mu mmotoka naye omukyala nali mu mmotoka n'omwami oyo n'amukubira n'amugamba tabimpa pasipooti yali asoose gisigaza ye nga ye baaga masimu n'abisigaza mu mmotoka we yantuusaawo n'aŋŋamba waliwo entebe sofa n'aŋŋamba weebakaawo oba oyagala kosa ofukaawo wansi they will clean who will clean they will clean you do whatever you want from there nembeera omwo okumala bbanga ki nnaku 2 nga ndi omwo munda nga babalaka ki simanyi oba yali anzijjawo waka omwami we butategeera nti akututte njagala kunziza waka nga muli eri alowooza nti singa abeera amubuuzizza ng'asobola okujja n'akukima naye ate okay kwe kujjako essimu yakulekerayo ekyokulya oyo omwami oyo we yajja ku makya yansibiramu ekiro kwazalisa nga 9 n'akomawo ku makya nandeetera soda ne bbaga nga tutya nti bayinza okumpa obutwa era byasigalayo ku mmeeza yandeetera emirundi 2 ndeetera lanchi ne sapa naye era byasigalayo ku mmeeza kati nali awo olunaku olwokusatu wamala ennaku 2 ng'enjala ng'ekuluma nga we nakoze Dubai namaze 3 nga sirya nalidde yesterday nga ntuuse waka bannange gwatulaba ku HK Media amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozo ko tusaako ebyo byeyagala olaba mu bulamu bw'omukyala mwe tulabira ebikwatagana ku mukyala abakyala balina ebisanyusa bingi balina ebikaabya bingi ate nga basanyusa nnyo naddala okusinga so olunaku olwaleero tulina omukyala Farida Nagujja eyawaŋŋanguse ekiyita enti okuwaŋŋanguka eyawaŋŋanguse Dubai Mubwamalaaya gye babadde bamusibidde oba oliawo ekibinja ky'abawala gye kyabadde kyagala okubeera nga kimutumiza mu nsonga z'atayagala twagala tubeere nga tutuukawo awo kweyo paati atubuulire nti yayingirayo atya bamukwata batya ate afuluma atya okubeera nti essaawa eno wenjogerera atudde naffe wano ku HK Media abaana bangi mubalabye Dubai bafunye ebizibu n'alibadde si yenze Kigozi owammwe ayogera ku nsonga zino naye ate nina okubeera nga nsesitayizinga eggwanga abaana babeere nga bategeera bakama b'abaana bano ababakozesa mulina ensonga zammwe lwaki mubikola munoonya ssente mulina amaka mulina responsibilities naye omwana mubuulire ategeere kyagenda okukola yeesalirewo agambe nti nze nja kukola obwamalaaya oba sigenda bukola so olunaku olwaleero tulina omukyala Farida Nagujja ng'agenda kubeera nga atunnyonnyolamu ku sitoori eyo gye yatandikidde abaana bangi mubalabye bavudde ku bizimbe ne bagwa tewaliiwo kirala omwana abeera mu mbeera ne yeekyawa n'ava ku kizimbe n'agwa wansi ate mwaba mulina ne muvaako ku kizimbe ne musenguka ne mumulekamu mu kizimbe ng'alimu yekandoza story y'omuwala wagiwulira yava ku kizimbe n'agwa ku ttaka bamusanga mu ruumu nga yeebase nga babadde asula nabo bonna basenguse ne bavaawo nsonga ki lwa nsonga abatwala abaana okukola obwamalaaya e Dubai temubabuulira omwana omutuusaayo wamugambye nti ogenda muwa muli mulala n'abeera frustrated n'alowooza ku famire ye n'alowooza kaana akato kaalesa awaka
si buli omuntu asobola okukikola okitegeera si buli omuntu asobola okukikola naye bw'oba ng'osobola okumubuulira ye aba asobola okwesalirawo tolina nsonga lwaki oyonoona tiketi yo okukwata omwana ng'ono omutwale Dubai mbuna agende yeetunde nga tomaze mmubuulira ogenda kwonoona ssente kuba ajja kutuukayo tajja kukola kyoyagala naye tiketi gigule visa gigule n'essanyu ng'omwana omunnyonnyodde nga naye akkiriza omutuuseeyo agaane ng'agaanye yeegaanidde yekka okitegeera naye tolimba muntu nti ogenda kukola bwa waitress ogenda kukola simanyanga bwani ate n'omutuusaayo n'omugamba nti abasajja b'osaavinga olina n'okubongererako bino bw'onaaba teweetunze ku basajja 10 ate tojja kulya okitegeera so mu bufunze nga tweyongerayo tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company yakakasimu kubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi abazadde mutwala abaana basome emirimu gy'emikono ngenda kusindika ku Roast Coffee Academy ogenda osome obwa barista singa ekizibu ng'ekyo kyakutuuseeko obadde ogenda kuba ku katale nnyo lwansonga olwalituuse bwoti mu Dubai babaristas bangi bali ku market okitegeera obadde weetaaga kumanya information nnoonya ntya omulimu gw'obwa barista so aba Roast Coffee Academy we balinnya okubeera nga bakusomesa omulimu gw'omutwe abazadde temubonyaabonya baana mubatwale kati ekizibu ng'ono kyamujjidde atuuse Dubai naye talina mulimu gw'asobola kukola okitegeera so singa omulimu gwabaddewo omuntu akugamba nti kola omulimu ojja kunsasula leta ono abantu balina emikisa balina chance baana mubatwale ku Roast Coffee Academy babeere nga basoma omulimu guno ogw'omutwe bagutegeere bagukenkuka ogwa kofi poza ate n'omwami omusaalongolokwata akugamba nti ye musawo akuvumula buli ddogo akukolako buli kizibu kyonna akolera ddala naddala ku bizibu abalina ebizibu era agamba nti omala kulabako n'olyoka osasula Farida ng'oli mukyala mugumu nnyo mama wange nkuze wangamba nina okubeera omukyala omugumu omukkakkamu omukozi nga like manyi ki kyenjagala ate ne kyenjagala obeera tayagala mu kifaananyi kimuswaza mukyala mwavu naye talulunkanira kitali kike kikyoyita obwavu gwabaavu obamanyi ize kati nga nze ndi mwavu kuba nange oli munaku oli mwavu bintu bibiri byanjawulo ndi mwavu omuntu omwavu like tugambe kubanga omwavu oyambadde ka blouse oli smart obyemu jean ya black otaddemu ne ka necklace enviiri ziri ku pointi kati oyo oba toli mwavu naye bw'oŋŋamba nti nze ndi mukyala munaku manye ennaku yange gye nakulira that is different so which is which kale oli mukyala munaku ndi mukyala munaku manyi byenjagala like point gye ndiko njagala njibuukeko konye nyongere ku ddaala eddala naye nga siyise mu kunyigirizibwa batoyise mu kunyigirizibwa okay so kati waneeno woobadde okyambuulira kuva Iraq naku 2 ozimazeeko tolya oli mu Rome omukyala yakusindikira omuntu akukime yansindikira driver akuzzeeyo eka nga ne tiketi buli kimu nga kiwedde nandeetera bulungi passport yange naginkwasa ne tiketi nanteeka mu motoka nangamba saa yagenda nampa essimu kweyesaawa okitegeera otya nti ssente zo baazibba we yakomawo enkeera nga ndeetedde ebyokulya nampa ekeesi mbuno nkole kimpaakinge kuba ebintu ebirala byali mu buveera kati okukwata mu bbaaga nga kufulu ezo simanyi engeri gye basumulula mukuba kwaliko kufulu edde kuba nali nkimanyi nti ŋŋenda kuba namugamba ŋŋenda lwakuna it was a Monday ne mugamba ŋŋenda lwakuna nangamba it's okay ne mpaakinga bulungi yali ansuubiza ku makya ŋŋenda kugula keesi nga tugenda ne ku shopping ngulireko abewako ebintu nga sente zange nina olinamu amagya kati bukadde bwonga 6 okay kati oli we yaleeta keesi kuba waliwo gye nali ŋŋenze nayo ne laptop baaga then ebintu ebirala byali mu buveera n'abimpa naŋŋamba paakinga enkyogenda okebera mugamba adeetere keesi kuba nalinamu emitwalo 10 egyeri egy'Iraq
nga gye njagala osooka okugulamu case then zinene enzirala mpakinge bulungi andeetereyo ebintu ngenda okgenda nabyo ewaka okeberamu nga tezirimu. Watunula otya mu kiseera ekyo? Namugamba nvuga nzize ewaka. Nangamba tekisoboka ng'ali ku ssimu era ne madamu ayogera naye. Ng'oyagala kugenda omugwe mu bulago? Ne mugamba kale banvuga distance yali mpanvu. Naye ate kirabika teba mpanvu just baba bo bamanyi bakola ki bakwetolooza naye gw'olaba nti wala wavudde. Naye mba kubanga mmanyiwo ndoze enju nandirese eyidde. Nali nzirayo. Kuba mbadde mu bugubi nga sisobola kugenda nga sirina ssente zange. Era twali mu kkubo ng'omwami oyo yanvuga namuwa ezo ssente ezeewaabwe $10,000 nandetera keesi 2 nteekamu engoye zange endala nenzirekayo kuba nalina ebintu bye nava mu eri famire baali bampadde ebintu nga bamanyi nzira waka bampadde ebya taata ebyamaama ebyomuwala wange ebirala nembirekayo. Kati twali mu kkubo tugenda omukyalo oyo n'akubira drive oyo n'amubuuza atutte ebintu oba abisudde ko ye atadde mu bbaaga 2 n'agamba banaye ekisiraani ekyo mu Luwalabu kuba already mbadde mmanyi otandise okuluyiga odduwulira just nga kinkalubiriza kulwogera n'agamba era naye tukiwonye kigende. Omwami oyo ne mugamba mugambe neyanziza ne ssente zange yeebale zitwala. Namugamba n'aseka n'agamba alhamdulillah. Bannange omukyalo ono yali sure nti olabika weebaka ne bbaawe? Ne mutabani we kuba yali yatandise oteekawo embeera nze nali nkola breakfast mutabani we nga nze mwa breakfast ngeri eyabwe yagigaana kale nange era kyantiisaamu kuba mama we yali amukolera breakfast yansanga lumu nga nywa caayi nga nsiise obumonde mbugasemu amagi nangamba mbimufumbire kuva n'olwo nga tayagala mulala mufumbira nga nembeera nga neebasa bagamba mu muzuukusa akole ki ajja nfumbire. Kati awo omukyala ndowooza muli n'alowooza tulina enkwatagana y'amaanyi newabeera azuukusa oba avudde ku mulimu anyiga akadde naga Farida kkirira wansi ne tutuula n'anyumya n'akunyumiza eby'oku mulimu kati maama we n'agamba nze ntwala nnyo obudde bwaki nyumba ya mugundi ya bosi we mutabani we ayogera naawe. Kati olumu twali ku dining omutabani omukulu ewaka nangamba ayagala kujja Uganda awase ku bakyala abalina obubina mukazi we talina kabina ng'ate ffenna tuli ku dining ayogera mu Luzungu bawulira kufa n'olwo embeera nekyankalanira ddala. Okay, so kati otuuse Uganda ovudde Iraq maama wo omutunulako otya mukazi wattu omunyinyonyodde essimu yo baagikuddiza oluvannyuma? We yakomawo ku makya naleeta essimu yange nangamba parking ebintu saawa 4 nkutwala ku kisaawe saawa 4 za kiro bansulawo saawa 5 ez'ekiro nga flight yange yakusaawa 6 olunaku oluddako. Wasula ku kisaawe? Nasula ku kisaawe nga ntudde. What? Ne mukubira maama kwawe natuuka ku kisaawe nafuna wifi ne mugamba nzija bansudde ku kisaawe kuba olwasooka omukubira yagwa ne mu nnimiro kuba yali mu nnimiro ng'alima nagamba bakusse kuba maama ng'eddoboozi ndowooza awulira liri wansi nnyo kuba nange nali mu kutya yamala ennaku 2 nga baŋŋamba azirise taliyo. we wamukubira wamu approaching otya? Kubanga nakyo kiri very important omuntu ali eyo alaba olina okumanya engeri y'oku approachingamu omuzadde oyinza okutulirawo omuzadde we. Nakuba essimu kuba saalina line yeeri nga nalina line yeeri naye nga sinako airtime nensaba mukama wange essimu nakozesa simu ya mukama wange kati omukubira mu kukwata bosi wange yasooka okwogera ate bo bamanyi boogerera waggulu kati ye n'alowooza bakoze eki banzise teyaddangulu yalina mu nnimiro baŋŋamba bamugjayo bojja naye ne mbagamba just mbadde mukubidde mugamba banzikiriza okukomawo naye era nsabire kuba abantu bano beekyanga buli ssaawa naye namala nempangula nenkomawo nentuuka nga sina yadde 10 omuntu yali agenza oleeta ssente bannange neŋŋuma nembeerawo natuuka kale yali tammanyi kuba nali ngeze nnyo
era emmotoka ya parkinga yandabira kujjayo bintu byange ne muwala wange yali tamanyi olwamalawo eddakiika nga balaba omuntu atwala ebintu ewaabwe ne balyoka bagamba nga nkyuse n'abantu ku kyalo badde tebamanyi kati nakomawo mu January nga 15 omwaka guno nembeerawo ewaka nina gwe nali ayagala okuntwala e Dubai okuva eri Iraq najja nga nina mission egenda Dubai nga nina gaya agenda okuntwala e Dubai kuba navayo gayi wamujjawa mukwano gwange bamuyita Jennifer abeera America ye yamunconnectingako buno baawe I don't know what kituufu oba si kituufu baawe nga ali mu Dubai omuwala nga ali mu America nanconnectingako era ne twogera naŋŋamba ebyetaagisa kuba nali sinabavaayo eri ne musasula ne mweraza $2 million onakoma wano ne mwa $1.7 million ze $3.7 million nali ngenda mu Gwakubiri n'atasobola ne tuyingira ekisiibo naŋŋamba mu kisiibo emirimu gibeera difficult wa Dubai naŋŋamba gumiikirizaamu naŋŋamba it's okay nengira nga mbeerawo neteekawo akadaala ewaffe nga we mugumiikirizaamu ninda ssimu ye yokka already namala okiyalinga buli kimu nteekawo akadaala nteekawo muwogo nga nsika muwogo paani nga muli ku kyalo ki gy'osikira muwogo ne paani mbeera mu Kyambogo University gwa wenna omukyala agenze ku gundi ku kyeri omusama nokomawo nosika paani it is not bad naye kwegamba abantu ku kyalo tebakutunuulira n'ofuuka ekisekerero manye abantu bakikwata nti omuntu agenzeeko ebweru bakusuubira kukomawo na goloofa nze omuntu atafaayo ku kikyonjogerako kiri nti nfunamu mu kyenkola kimpisaawo kimpa emirembe kinkolera yes kuba ne sente ezantwala Iraq nazijja mu muwogo it was my work nga nsika chapati muwogo ne paani nga ngenda mu kampasi omwo ne mbitambuza bana idea that is so nice nga ntambula luggi ku luggi mu abaana z'abaana yes wow ne kuŋŋaanyamu obukadde 2.5 muwogo ze zantwala ebweru kati nokomawo okitandika kuba muli nkiwulira mulimu gwange ngusobola kintu kyo wakimanyiira bingi byayogerwa n'essaawa zino bakyayogera ate kati n'otuukayo ekyogerwa ssaawa zino kyo kitabuse bakitegeera nti ogenze tebayinza butamanyi omuntu kasita ova ku kitundu kati n'ekirala maama yose omubuulya kati maama mukwano gwe wajja tekimuganamu nga mwana wange apulaninga kino nekino kati mukwano gwe abazadde munange mulina okubeera mukonemizi kubanga si buli mukwano gwo nti aba ayagaliza omwana we kati ssaawa zino nze newaka njagala kutambula mu konveewoko ndeeko wembeera for some time then nja kudda okay so kati okomyewo njagala tutuuke ku kinyusi ky'emboozi emboozi yabadde ya Dubai owaŋŋanguka otya nodduka ku kibinja ky'abawala ab'e Dubai anyway osooka otya okugenda kati ogenda e Dubai kuno nali gwali gwa mukaaga ng'omukyala kansalaawe waffe LC3 ng'ajjanga ngamba Farida nina omuntu ayagala omuwala ebweru balina ebbaala ne hotel waliwo eyampadde ennamba baagala omuwala ng'olina paasipooti weeri teri oba eri mu kampuni ki ate gwe wakakomawo paasipooti yo ki ogirina ko nze ye njirina nga mpa ennamba y'omuvubuka muvubuka bamuyita Niko nga njogera naye nga ngamba osobola okukola ko nze yes olina paasipooti nti ye nti wano tulina restauranti n'ebbaala twagala omuwala akola ki atuyambako waliwo abaliwo naye twagala ki omulala koze itsoke mumpa sente mmeka nangamba 1.5 nendaba nga sente nyingi nsobola okukola ki okukola nangamba naye sinze mukama wo nkomeredde let me connect you to oba boss wasinga nga mpe namba y'omukyala enamba bamuyita Aneti nga jimpa nga omukyala mwereza message nga mugamba yenzo omuwala akola ki ayagala okukola nangamba ye olina passport biki ne biki ne mugamba yes osobola ofuna sente za PCR ezikutwala ku kisaawe ezikugulira emmere kuba yaŋŋambirawo teri mmere I have to buy it by myself nangamba ndiisa olunaku olusooka
kale omutima gwata ne ngamba mama lindako gwe mu bwongo obwo bakugambye nti hotel bakugambye nti kyekirala it's a hotel and a bar nga gwe muli eri tolowoozamu nti mu hotel mu nsi ey'abazungu ng'eyo etali ya Uganda abaana bali emmere nga benna tobirowooza omuntu akugamba atya nti ate jangu n'emmere eyo gy'ogenda okulya nakirowooza era ne nkibuuzaako maama wange ne mugamba mama nga ntidde nangamba totya omuntu like akola ku bbaala tosa abakasitoma ne bajja olunaku n'obulwayo akuwaayo like katiipu osobola okwebeezaawo n'akikutunuzaamu nangamba kaale kuba yangamba nfuna akawunga ebinyeebwa nekyekirala sukaali byemba ngenda nabyo naye mwennyini nangamba alina omuntu ali ku kana katale seka market eyo agenda omuwa ebintu byembitwale ngende nabyo bampa kilo 10 ez'akawunga n'amakerenda kawe natuuka ewaka nembikebera era mama ne mugamba uno mulimu gulabika gwakwetunda makerenda gaali gaaki mwalimu amakerenda emergency pills obukebera olubuto nekyekirala mwalimu no emergency pills eza family planning ne mugamba mama nagamba kirabika bibye si bibye oba waliwo era naye akoze eki bambi nga agezaako okugumya tayagala ogende ne bad energy kyeka waliwo abimutumye nempakinga bulungi lwali lwakusatu nemukubya ne mugamba nfunye accident ddala wali ogifunye yes kuba nagifunira waneeno nemugamba visa sooka ogireke ekyebikira olwo kikutte yaŋŋamba visa ekyansumbwa konze gireke nfunye accident era nina ebbwa ko ye ebbwa ojja kujja eno itsoke nja kutwala wa mu ddwaliro neŋŋamba kaale ku Sande nampeereza visa ebbwa likyali bbisi era nenziramu ne mugamba bannayisaagala ntuuke eyo neebakenga okugulu kunuma ate okole ki onyiige nti siri mu kukola nangamba jangu tujja kukola ki funa obujjanjabi nenninnya nentuuka era olwatuuka yaliwo ku kisaawe nga nninze ye mwennyini kisaawe ky'omu Dubai DXB nali eno mwalaini ndowooza saatuuka eri mu Dubai yennyini munda naye ku kisaawe kuba yaŋŋamba wayise mu kisaawe kyawange okomawo siyinza kulimba Sharjah gye wayise kuba yaŋŋamba kino ekisaawe kyekyaffe ekyeno ekye Dubai kiri eriwa mu kibuga kati nga tutuula mu mmotoka okuva ku kisaawe twavugirayo saa 2 n'ekitundu otuuka waabeera naŋŋamba eno ffe tubeera eno mu ddungu nentuula mu mmotoka ne bavuga ne tutuuka n'okutuuka abawala be nasangawo baali bava naaba waliwo yali atudde ku luggi yatuggulira n'abeetala eri munda kwano wootuukira obugazi bw'ennyumba gye mwali mubeeramu bwali bugazi ebisenge 5 it is a whole floor yonna mwagitwala wonna rentingawo alinawo ebbaala alinawo afumbira abawala we basula ebbaala efaanana etya kuba bw'oyogera ku bbaala kayembe bakayita kaali kayembe abali e Dubai olulimi lwa kayembe mu lumanyi bulungi ebeera ruumu omuntu n'ateekamu entebe n'akolamu ebbaala naye nga ruumu y'ebbaala weeri ew'emmere wasula naffe wetusula then nammwe bwe musula mmwe bameka ebitanda birimu 3 naye ndowooza bali we bajja ababa bazze okugula bayisooka eri mu bbaala ne baba 10 oba 2 batuula otwala omukwomu n'omusaavinga n'omuzza tusanga baweddeyo ruumu erimu asasula bwali ku reception nanywa omwenge n'omala n'omutwala mu buliri kasenge nga taguze kyakunywa asooka gula ali mwenge gwe nanywa nakuyingiza n'amala n'asasula n'ez'okukozesa n'asasula nusu 5 diramu 5 nga ze babeebakirako diramu 5 mitwalo 5 egya Uganda zezo ate akwagadde mbunna kukozesa bubiri oyo akusasula 10 atayagala kukozesa kapiira oyo 2.5 is it 2.5 bibiri
ayagala whole night 350. Whole night already nga room mulimu abantu basatu agenda kusulamu naawe n'abo abantu nga mwe bali. Yes, kati noli waba yafunye asuza nawe nosuza noli nasuza. Mwenna basatu emikolo ne gigenda mu maaso. Bino byongamba bye bituufu. Byebyo. Kati nze we natuuka talina mulimu gwe yangamba kola. Yangamba sit kwa bali already ndoza bo bakimanyira gye bali basaabi. Balinga bameka. Abawala bangi kuba waliwo ndooza yangamba waliwo abamalayo sente ze milioni 16. Womalayo milioni 16 nga akufulumya. Ngodda wabweru weenoonyezeeyo oba ofunye mulimu mulala obwamalayo buvuddemu, it's up to you. Naye woba owulira okyabwagala ogenda eri n'olonda n'oleeta wano n'akola kinakuwa katanda. Nova katandako omuntu onoomutwala n'afuluma. Onyumiriza Emboozi, fumita Emboozi. Kati nze olwatuuka yangamba tuula abaana weetegereze engeri gye bakolamu ebintu. Omwenge gwa sente weziti, soda waziti, n'amazzi weziti. Nasanga ndowooza emmere yali yafumbye dda nampa emmere nendya kuba enjala yali ennuma kuba nava ewaka nga siridde ne munyonyi teyanteerako mmere. Nampa nendya naŋŋamba feel free wano olinga ali ewaka kyoyagala ŋŋamba olwavaawo nga ŋŋamba jangu mukama wammwe naye abikola bino ebintu by'okwebaka n'abasajja ye mufumbo kuba room eyiye eri separate alina omwami we wanje. Yes, and baawe ye sponsor mu kino ekintu ye kale ono naye yamujja bweru yali omuwala omukyala yeetunda n'amuleeta nga ye tayagala ndowooza omwami kugulaagula n'amuteekawo. Kati omwami ye sponsor mu kintu kyonna yateekamu baleete bafunemu ssente. Kati nze nampa emmere olwamaliriza okulya naŋŋamba tupangulule ebintu byendeesa birabe nembisumulula nemuwa ebibye nange nensigaza ebyange nandagawo okuteeka emmere yange nandagawo okusula naŋŋamba wano wetunaabira wano bakasitoma bwe baba tebaliiwo abazze okunywa biki mubeera mu rumu yammwe teri kufulumako teri kwetaaya muli awo mulinga basibe kujja kufuna basajja batwala mu rumu kufuna basajja batwala mu rumu bazaayo naye sooka olinde abasajja 10. Yes, muntu omu abasajja 10 nga bw'omala ono ng'omuzza n'omulala n'akulaba nti ozizza era naye n'asituka. Ate abaliyo abaana bagwa ne mulaavu mbuno balina ba boyfriend atuula wali n'alinda gwosoka okole ku bano bakasitoma then otwala boyfriend. Lindako katini naawe. Bannange kintu kikambwe. Bino ebintu otuuse Dubai mwaleini otuuseeyo bikutabukidde mu ngeri bweti gwe yali asuubira nti n'ogenda kukola bwa waitress bakutunda byakulya nakunywa. Muli ddala wawulira otya? Nakubirirawo maama wange essimu ne mugamba maama omulimu gwe baŋŋambe bannimbye era sigenda sobola kugukola. Gwa Bwamalaaya? Yes, naŋŋamba ogenda kukomawo otya nze sirina yadde 10. Ne mugamba maama sijja lemererwa kannoonye buli muntu asobola okunnyamba nja funa connection nsobola okukola ki ofuluma eno. Kati nali nakava ku simu mpulira obusungu ne ngenda ku YouTube ate kwe kugwako walina omwami ye bamwitaani ono omwami asika chapati Dubai kuba yali yadda naye gye natuukirako nga yeri on top nengamba wano siva twali twambadde black affendi nga tutudde mu kati omwami eyatunda chapati Dubai nengamba kansooke nfune ennamba nenjifuna ate okwogerera ku ssimu yali waali ng'atudde wentudde naye alinda bakasitoma bakola ekibajje nenkoporera ennamba bulungi nenteeka mu ssimu yange nenvaawo kati mu ebiseera ebyokwebaka oba kwolondooza bakasitoma tebajja naye baŋŋamba bo nga bo sizoni esinga okukola nga baana bafunye omusaala e Dubai awo kitokota sande kuba buli muntu abambo yeesanyusa
wenagenda n'Abannayuganda bajjanga ne mubaguza. Bannayuganda Bannigeria naye lwakuba Bannigeria babasosola mubakola obuvuyo batya barwana ebintu byabwe mbu bya force bitya era alina asobola n'okumala okukozesa n'agamba sente zinzirize mbutamaze kati bo nze nganze abadde ngana okugulawo oluggi lwaki ndi mupya njayingiza oba poliisi oba webityo ng'akwekengera akyali mu kwekengera kati ng'oli omulala yaggulawo naye mu kuggulawo kwoli ate nakyo era kimuluma mbuuze sigenda kukola kifuna bakasitoma dress code yange yagigaana. She bought me new clothes from there. What clothes did she give you? Patra mukwano gwe n'abireeta n'abaŋŋamba ndi muddugavu nnyo bakasitoma baabwe tebajja sobola kunkwana ne bandeetera ebizigo mbu neeyeruse bintu bingi weeyerusa nze namugamba nze maama wange yanzala bw'ati sisobola era n'abireeta n'abinkwasa nembitwala nembitereka nze banzaala ndi muddugavu kati mu kutabuka ogwo ne mugamba nze sigenda sobola kukola mirimu gyo era nzira waka kale olunaku olwasinga n'otutabula ne mulagira ddala nti sigenda kukola kuba wano mbadde nkyakkiriza nsavinga omwenge gwe biki omuwala omwami yajja mweru first time we yajja yatuula nange ne tunyumya nze ne munnyonnyola nga nze naye nga yeŋŋamba batutwalayo kasasiro 8:30 ndowooza awo poliisi eba ekoze eki yeewummudde poliisi ye Dubai ekola 24 hours y'omu UAE poze ey'omwaleini simanyi awo nange simanyi kuba yaŋŋamba woba opakingamu ekiteeteeyi kiwanvu kate nze engoye zange dresi jeans tazaagala zambala naye olwatuuka yaŋŋamba ng'onyumidde empale zijja kukola ki kukolera oba otwalayo kasasiro ng'ojjamu empale zo ng'oyambala dresi weebikkirira ng'otwalayo kasasiro naye tali wala ali kumpi n'ennyumba ng'omala ng'okomawo eri ku bakasitoma wajjidde oba 9 oba 8 olina okuggulawo era n'omukolako mulimu bakasitoma abajja nga yazzaawo ng'ayagala mmukolako yes kati ekyasinga otutabula yali musajja oyo omweru eyajja kati eyajja nze ne munyumiza story yange ne mugamba nze wano omukyala yantomezza sibyagala kati ndowooza muli n'awulira nga ngenda muttira ki bakasitoma be omwami n'asuubiza okukomawo era n'akomawo bwe yakomawo n'aleeta kuba awo tubaddewo bawala babiri ababeererawo ddala bali bajja buzzi n'owaaba nga bakasitoma bayitiridde abasajja nga bajjudde ng'akuba wabweru nga musindika eki abawala kati najja yajja n'ebbaga 2 nga mulimu ne chipusi n'atugamba buli muntu amuwaddeko emu kati kwolwo yali azza ayagala ki omukyala n'atwala mukwano gwange kubanza olwedde nali nekyanga sikola kisijja wali ofunye n'omukwano mu kiseera ekyo ng'ofunye mukwano gw'omusaawe eyo kuba ne bana ba Nigeria kati ng'akuwa ennamba y'essimu n'agamba my friend how are you I'm good kuba n'ebbwa lyange babadde balirabaako basinga kutya ebbwa nze ate kyekyanyambye endowooza nga bwakulaba n'ebbwa agamba ono sijja kwebaka naye nga newaba yamusasudde amugamba sente zange kola ki zinzirize mpozi ng'oli omuwala ali free talina musajja gwali naye kati omuwala oyo mukozesa oyo omwami we yagenda mukyala n'atabuka yali amanyi omwami azze kukola ki kukozesa nze kuba yali asuubiza okukola ki okudda ne mugamba omwami ndowooza buli musajja ajja wano amanyi kikyayagala era akimanyi ki ekiri wano eno kyemukolerawo aba yeesalirawo kati oli okambwalira bwabwerere kuba omwami ye yakoze eki ye yasazeewo ne mugamba n'ekiranze bino sigenda bisobola bikola nyamba onzize ewaka n'agamba eki mpozi nga ompadde milioni 16 akatanda ka 65 emmere olina okugyegulira amazzi sabbuuni buli kimu kiri ku ggwe sente omusajja wakuyingiza wavaayo ng'ozimuwa buli wiiki mbw ayagala nusu 10 olw'e Dubai
Robeera okoze okuva mu basajja olina omuwa tinemuganze sigenda sobola era n'atabuka awo n'akwata essimu n'akubira bbaawe n'angamba omwana anvumye ansuubiza n'okunkuba nemugamba ekinaaba kisoboka nja kukuba kuba nze bino bye waŋŋamba ate nentuuka ano si byebiriwo nze njagala kudda waka nagamba pozi kuba ewammwe bakuwe ssente oddeyo ko oli omuwala omulala n'aŋŋamba gundi tiketi eri bakukolera tuflo osobola okukola ki okudda ewaka kati ate ye n'aŋŋamba pozi guma okole ofune abaami mpaka ng'ogw'omwenda gukoze eki butuuse tiketi yo weekola ki visa yo weggwirako visa ne tiketi biba bigwako oddeyo ewaka nemugaa sigenda kukola najja mu ruumu awo ennakkubira n'ompa oyo omwami ennamba ye omwami nati yaŋŋamba agenda kubaako ye muwemu olwokusatu awummulemu then ajja olwokuna olwokuna teyajja yampeereza message n'aŋŋamba okyaliyo tebannakutako nze nkyaliyo n'aŋŋamba njagala kujja kukuyamba naye nange obudde bukyakoze bukyambuze nemugamba itoke ngenda lwananga nze njasobola okufuluma kuba wenaafuluma tasobola kunzikiriza fuluma kuba kimanyi ngenda genda wa ku poliisi weyajja wano mu room nemugamba kati ngenda genda ku poliisi najja naŋŋamba ebya poliisi biveeko togenda wala kale twalayo kasasiro nemugamba enfulumya kasasiro sikola kisidda muno era weebale kukola kikunta kumbe eri ate wabweru bawe yaleka olutalo endowooza akimanyi yakoze eki yatuggaliddemu era saafuluma bawe weyadda nankwata amataayo okunkuba nemugamba itoke nze ne bwonkuba naye ng'okoze eki onziziza ewaka ki ekyamazima ngenda waka sigenda sobola kukola bino bye waŋŋamba nti nno bakuleka n'obeera bwereere ekiro tobimbuulidde kati wano bakasitoma nga bazze I think oba olina oba okwo tukuyite kutengula olina okwejjamu engoye otengula oli ndowooza asobole okulaba amangu kati oli bannaye ebintu bya Dubai dia nga kasitoma oluyingira bw'ati mu kizimbe ng'ojjamu engoye ng'ate waliwo n'abantu abalala anti bonna bamanyi kiri wali ekikolebwawo bo bakimanyi kati gwonga omupya gwatamanyi kuba oli ayinza okujja kale nga tazze kugula wa munda nga zze n'owuwo ow'ebweru n'oli ennyambala gy'azze ayambadde tayambadde ali mu kaleega ali mu nnika ali bwereere already kati naawe olina kukola oli kyakola ki kyakoze naawe osobola okufunamu akola ki akutwala asasule omuyingiza akasenge naye nagambye mukyala omwami ataguze drink tayingira mu kasenge kati nze onabadde nga ajja ne muyingiza munnyonnyola ebizibu byange olwo omwami lwafuluma lutalo kuba abaana neera nabo babadde bamweredde omumukuba bagamba ayonoona abaana b'abandi abatomeza ati sikala akugamba ekituufu naye nga takoze ekitakulimbye kuba nze abadde ajja n'atuuka mu ruumu oli amuleese n'agamba ate ono ali mu ruumu atafuluma nemugamba nze ndi wano n'akozesa oli n'amala najja n'atuula ku buliri wano n'agamba kiki ng'oli munyiivu toli happy kiki you have to be happy here nemugamba nze siri kubanga this is not the kind of life I want n'agamba waliwo yaŋŋamba okunfunira omulimu wa bweru nfulume nemugamba yes nsobola naye omukyala tagenda kumpa passport yange yaŋŋambye mu $16,000 ate ze sirina $16,000 zonna zaaki waliyo tiketi $16,000 yakugamba nti nno togenda na mmere yakugamba nti nno ogende n'emmere nsuubira wagenda n'emmere yes nagikomeza kuba mbadde sirya nga mpulira tewagibalekedde tebakuteeramu obutwa ebadde yange nga eri buli muntu yamuwaawo oteeka eyiyo lwaki tewagituuziza abannayuganda be wasanzeeyo ku baasi ne bakuwa tebaagala kawunga tebaagala benyeebwa tebaagala macaroni kati baagala nabo ebintu Dubai baagala nabo ebintu like kale ebiri soft ne bagamba itoke nja bizzaayo era nabikomezaawo kati olwo olunaku lwe yajja mu kisenge nga ŋŋamba naye mwana gwo nkozeseza loosi
kati ogenda otanga tompadde yadde 10 n'ayita mikwano gye giri ebweru baakubira ne bamuwa abawala abajja eno n'amukubira n'amugamba jje kati oli mu kujja yali ndowooza ono yamugamba jja nzikakkanye nsobole okukola ki okukola mwampitiremu embeera weekola ki bwetambula nti yes n'oba obadde tomanyi bwamalaaya naye obuyiga obitegeera obiyiga ne bambuuza tozaalangako ne bagamba nazaala naye saali mu bwenzi saali mu kwetunda ne bagamba kati ng'omusajja oyo yakkozesa ne bano webakola ki webakozesa ne mugamba naye oli yali omu naye bano basajja gw'omanyi gw'otamanyi gw'olaba n'agamba wano embeera naffe wetutyo we twatandika olaba ebintu byonna bye tulina tubijje mu kwetunda era naffe okubaleeta eno tubawa better life ne bagamba better life kinga ogenda kundwaza siriimu ekyo ekigambo kimunyiiza omugamba nti omusajja agenda kunsiiga siriimu n'agamba mbuli abantu abatukozesa abamanyi bakampuni abo bakozesa bakampuni yes kampuni tekozesa musajja oba muntu mulwadde ne mugamba nze sijja kukola kati munno oli n'amugamba engeri omuwala gye yeekyanze wano eno mufulumye wabweru mutunde wabweru ofune omuntu akuddiza tiketi yo ne visa n'agamba mbu ngenda wabweru ate nga gawala omusukkako tajja kikkiriza atiisiti anziza ewaka ne mugamba wikiz okay ntwala naye ne bbaawe we yajja eyantuuza n'agamba togenda bisobola konze sijja bisobola nkutunde wabweru konze it's okay bantunde wabweru nkole nja musasula ssente ze nga bakugamba okutunda wabweru ngolowooza bagenda kutunda ebweru okola emirimu gino egya bulijjo era yali agenda kuguza obwamalaaya omulala yaŋŋamba agenda mu bano abakola coffee zit ne restaurant waliyo abaagala ki abawala mbu is it 5-star rich oba yali ekiriraani lwaki ekyo si kye yalina okukola mu kusooka gwe nga nawe obwongo bw'essaawa eyo ng'okkiriza kati ate nze nali ŋŋaanye nga n'emirimu gy'ebweru sikola ki sikyayagala ne mugamba kimu njagala kudda waka nangamba agenda kunninyisa mpaka alabe ng'ennyonyi ekoze eki esimbudde nti kati amanyi mu benjogera nabo waliwo abampa amagezi nfulume ogenda onoonya omulimu omulala naye era okunfulumya yankasuka wabweru kali awo kalinga kapaaka we yaddayo ewaka kuba tewatwalanda ddakiika 2 twava ewaka ne tulinya ka takisi ne kadropingawo nampa ebipapula byange nzijjukira mu message gye wansindikira ng'oŋŋamba ndijja ndi bwereere sambadde engoye lwa nsonga omukyala alowooza nti bw'anampa engoye ŋŋenda kufuluma ntoloke anti munda monna tosiiba mu ngoye kati mu kwafuluma okutwala kasasiro ng'oteekako dress ng'otwalayo kasasiro ne masiki ne weebikkirira n'okomawo munda era olugoye lwo n'okola ki n'olugjawo nanfulumya bw'atyo bannange katwongeze ku live ndabanga fe abazikiddemu okunfulumya okwewe yansuula n'andekaawo n'aŋŋamba nze nzizeeyo abo bajja kukuyamba naye nga simanyi lulimi lwabwe oba baki simanyi kuba sina luwalabu ogambako nti oluwalabu anaŋŋamba ye sinja mutegeera tawulira luzungu omu n'omu akikwasa kuba n'emmotoka ne bagipakira nejjula nali nfisse naye nga ebbaga yange bagitaddeyo mu mmotoka yaabwe kati omu ye yavaayo najja n'agamba ate ono omukyala asigadde n'aŋŋamba ogenda shajja shajja ne mugamba yes n'aŋŋamba bakuwadde bus ticket konze baagiwadde oyo omwami kati n'anyiga bano n'ajjayo omwami omu mu maaso n'agamba muno omukyala muleka akole ki atuule mu maaso naye ye okudda eri abagamba mulesaawo kati katulabe gy'akola ki gy'anaagenda kati gw'ataliyo ng'azzeeyo bino byonna obitegeera otya omuwala amwogerako okuba nti bajja muyisa bubi ate we natuuse nze ku kisaawe ng'akitegedde kuba namugambye bambi banvuze bulungi bantuusizza n'aŋŋamba nyamba okubire poliisi nange ekole kinve wano naye in the beginning namugamba tukikole fembi batuteyagaana mbwa yakasasulako miliyoni 8 ku 16 awulayo ntono azimaleyo anti ye kati kyekimugumya agamba atambudde awulayo ntono kati oyo agume kuba olwedde yaguma dda ne mugamba kati miliyoni 8 ekinene nnyo omuntu akuteekamu sente
sisuubira nti atuteekamu ssente ezisuka miliyoni naye bambi bakwano mulimba mukisusa si yenze nalibadde mboogerako binunzi owammwe mu Dubai biri naye kwegamba mukisusa nnyo kuno kulabula eri ba Mubwamalaaya mwenna nti abaana bagenda baabya media kati zaafuuka nnyingi abaana bagenda kubaabya omwana mukozesa ekintu ng'ekintu akyagala totwala mwana atayagala kukola kintu bintu byampaka ola n'omwengezeri baana bagenda kubaabya baana bagenda boogerako bagenda kuddukira mu inbox zaffe ffe tunoonya content tugenda kuleeta abaana tuba hosting babaabye kakitegeera n'okuva eno Uganda nzinamuga asinywa mwengesi naye okutuuka eri byakukaka kukwata ogunywe otya nga ku cupa ng'omwana anywa kunywa kasitoma wajja n'agamba bakuwa ekyokunywa n'omugamba kuba ebbaala kyemmanyi nti bosi omuba mutegeeragana wongamba nti nno nyweyo emu asobola owandiika nti waguze cupa 2 then in balancing nakuwa sente zo kuba gwe tonywa naye tabyagala n'agamba woba togunywedde at least guyiwe nemugamba eyo oba okola loosi ate kibi gwe gulekeemu gutunze omuntu omulala akola ki anywa omwenge nga olwakukwata sawa force bintu by'amaanyi ng'agamba kati woba togunywedde kale ngenda gamba bba wange akukube kwa bbaawe wa security akola mu security agenda sawa baawe anoonya ki mu security awo nange ate nga bagagga ate nga yamenya n'amateeka already kuba yateekamu ssente okujja abaana e Uganda omukyala just yabeerawo bubeezi tugambe nga supervisor alabe omusajja akukwasa atya kuba oli omuwala yamugamba omugongo gunnuma am bleeding namugamba ebyo bibaawo guma omaleyo ssente zange ofulume ebweru yamugamba atya ebyo bibaawo yamugamba nti ableedinga nga bamukozesezza bubi omusajja bakuba n'okkuba abasajja nga bakubira kyate nakutuga nakwata enviiri ng'ayagala okola kale ye oba muli awulira byayagala nakuyisa bubi nakuharasinga kati omuwala namugamba omugongo gumuluma bleedinga alina like scratches bamusunyesunye namugamba gumonootera omumalayo eyo webibeera tunaatera obbasiibula bakwano naye ng'ate okisanga Dubai ba Mubwamalaaya yonna gye muli nze nja kyenfasayizinga nti abaana bwe muba mubatwala mubabulira amazima abaana bagenda kubaabya bagenda kuvaayo ku media baboogereko ensi yonna ebategeere ate nga mumanyi nti omulimu guno mugufunamu naye guswaza ate si mulimu mulungi so kati nga tunatera okuwumbawumba mbajjukiza nti abali e Dubai Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nga bano bakolera visa esinga okubeera discounted we balinnyawo ku Banias Metro Station ekizimbe Deira Tower room 202 gye bali mu Abu Dhabi awo okuliraana ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters gye bali mu Rwanda Kigali awo ku MP's Plaza mpoza ate nawane Uganda awo ku Uganda House B Wing okuliraana Dahabshiil Exchange jangu tukuwe visa esinga okubeera discounted mpoza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi gye nsindisa omukyalo n'agenda asoma omulimu gwa barista aguyige gujja muyamba bakyala mubeeyunire ogenda basangayo Dubai awo mwami Tiger ajja kubeera nga akuresivinga bulambalamba mu Abu Dhabi omukyala Norin ate nga mukyala alina customer service esinga okubeera eyawaggulu nnyo ajja kubeera akolako bulambalamba wano e Uganda ojja basangaawo enajjanankumbi omwami Hamza bw'obeera okubira akasimu ajja kubeera akolako bulambalamba poza ate n'omwami omu yekka Ssaalongo Lukwata akugamba nti ye musawo wa bizibu akolako ebizibu byonna ebikuluma musajja yakukyawa simanyi obonaabona simanyi okaaba era agamba nti omala kulabako n'olyoka osasula so mu kuwumbawumba nga tunatera okumaliriza muganda wange kyenyinza okugamba ne baganda bange abali eyo abatulaba nti bino ebizibu bituuka ku buli muntu ffenna twali tuyiseeko mu bizibu ebyenjawulo buyinza okuba nga si Mubwamalaaya but the fact nti bakututte Dubai bakulimbye kikumala okublowinga down n'ogweri n'ofuna depression nze singa bampaddeeyo tiketi mbadde sikomawo Uganda anti kisinzire ensawo yayimiridde eki obadde otetenkanya wewajjidde mu inbox yange n'oyogera nange nabadde okutetenkanya ng'olinawo ogenda osula kati sirina adde 10 wengenda nti no
sirina gwe mmanyiyo nti gundi nyambaako we wajjidde mu inbox yange n'oŋŋamba nti Hadija nkoze ntya okufuluma okuva waneeno era waali badde oŋŋamba nti Hadija omanyi bampadde passport yange ne tiketi naye ndi stranded naye wagenza okuŋŋamba ng'essanyu likutta ndi ku baasi ŋŋenda waka kati olaba okufulumamu awo kasita ova mu nnyumba wifi oba tokyalina naye yaŋŋamba nninya 15 naye zabadde 14 saawa ezo najja nanzuukusa n'agamba yitawo tugende n'obeeraawo nantwala ku mmotoka nandekaawo kuba nalinnya essaawa 3 avuga oba yakubidde takisi twafulumyemu mu nnyumba nayimiriza takisi ku kkubo netutwala ku kabasi paaka ye nandekaawo n'agenda ekizibu ekyatuuse ku muwala ono kisobola okutuuka ku muntu omulala yenna singa obeera oyingidde mu nsi nga togimanyi bulungi byebino ebintu by'olina okusooka okumanya wammanga yiga okukozesa Google Map yiga okusoma ebipande yiga okusoma location otegeere ndi mu location ki just in case of anything abaana abali eyo abali mu mayumba abali mu mbeera ng'omukyalo ono gye yayiseemu applications zino temuziraba bulabi online nemuzirekawo downloadinga Uber downloadinga Karim ogenda kuteekamu destination gy'ogenda taxi egenda kutuusa egenda kujja kukime wooli emale kutuuse ne gy'ogenda nga totaddeemu ne effort yonna wabula nga kintu kyakumukeeka so mubeere munyweze ebyokwerinda kubanga eno embeera paawo atali paawo eno embeera esobola okutuuka ku muntu saawa zino omukyalo oyo awa abantu ab'enjawulo ennamba yange buno like kale simwogerako ku any media alina family omwogeddeko nno wano mukyala wa mbuno wa kitiibwa kasita yantadde mu mirembe teyanzise kuba yabadde aŋŋambye agenda kunfunira banne bankube banteeke mu musenyu naye kati yagambye atya agenda kuyita banne bankube banzite banteeke mu musenyu ogw'e Dubai mbwa nti bali ku ddungu teri naasobola kumanya nti bakoze eki bakusse kati saawa zino n'oyo omwami yennyini eyampa ennamba ye yangambye muleke mukyala wa kitiibwa yafumbirwa embaga abeewaabwe yafumbirwa embaga yes tayagala abaana be bakulu banaalaba batya nga maama waabwe ebintu byakola ki byakola mbu yeekweka kati awo simanyi nze nange yabadde antomezanga naye akola ki alaba kuba nange ate naawe akutomezanga oli muzadde oyina omwana nange nina owange nina omulabirira ye yeesiimye bbaawe yamukuba embaga n'amuleka agenda akola ebyo ng'alabirira abaana naye nze maama nze taata nze ndabirira omwana wange kalowoozo ki koyina eri abawala abali mu myaka gyo nga tetunavaamu abawala manyi abasinga baagala nnyo like ebintu by'okumukeeka tetwagala bonaabona naye nze ŋŋamba oba ffenna tuyige nti olina okwebeererawo gwe nga tosuubira nti gundi agenda kunnyamba kuba buli wonowolereza kulowooleza mu munno togenda vaayo kuba kati nnyinza olowooza ogenda kumpaayo 10 naye naawe tolirina kati wenaagamba nti muli kankyeteekemu nze nga nze mbeere nga nze nkimanyi leero sirina za renti nina okusituka ku makya oba kiro ngende nzikole ki nzinoonye kati ova olaba nze njagala nnyo okukola nenfunayo ne sponsor nnyamba nti nina omulimu nfune ngende nkole nsobola okuddayo nenkola ki nenkola kuba bagamba ekigwa ekimu tekirobera mwana kukola ki kutambula so I'm willing to go back naye saawa zino olaba omukyalo oyo okuntwala ka bizinesi kange nakajjamu emitwalo 3 agankozesa ti leeta PCR ti corona biki nendeka nga nkamazeewo nga bw'omanyi obulamu bwe Uganda eno buli very expensive saawa zino nazzeeyo mabega kola kwenoonya naye wabeeyo omwami omwajje ajja ntwalire sisita Mboni Farida mukyala musiraamu you know kwenoonya kukola kikuzaawo nzirewo nzizeeyo muwogo wange nga wennali nziremu ntandika okukola kamami bakwano mwenna abatulaba ku HK Media bw'obanga olaba emboozi y'omuwala eno ng'oli mukyala nga oli mwami ng'olina obusobozi okyasobola okumuweerezaako ku buyambi
n'afuna entandikwa tayagala kyamaanyi nnyo tayagala kinene nnyo akugambye nti asobola okusika muwogo asobola okusika sumbuusa abeera Kyabugo University ate n'abeera ng'akola ki ng'abitunza abaana basobola okuwagira akola n'amasigiri so jangu omuwagire oba osobola okuyisa obuyambi ku nnamba y'essimu gy'olabaawo wammanga n'obeera ng'okola ki ng'omusapootinga mu ngeri emu oba endala ng'omukubagiza ng'omuggyako ennaku naye ate tugenda kuba tubasiba olunaku olwaleero wabula nsembyayo n'ekigambo kimu ng'ate kino kigamba aba Mubwamalaaya abali Dubai njogera ku bakyala abatwala abaana e Dubai okukola obwamalaaya muyina ensonga zammwe bakwano saali badde nze kennyini Kigozi